Badi Black muyina masaawo ng'atabuse bubi nnyo ono wa busungu bungi akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu masaawo. Eddie Kenzo naye avuddeyo n'akakasa era nga ne Kadaama eyalaajana mu katambi oluvannyuma lwa bakama be okumukozesa ne bamusuula mu ddwaliro nabyo mbirina mu masaawo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange? Omuyimbi Irene Namubiru munange ebintu eby'okutabagana ne maama we byeyongedde okutabuka era nga ne Calvin Kayanja naye muyina masaawo nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako omwo mwenna abalwadde abakosefu tesaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye ng'emirimu gibuze mukwano mukubireko enamba ye weeri awo ate agenda kubanga akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bakubireko munange sigenda kulwisa nkutandise ne Badi Black onono ng'akolimidde taata w'omwana we omukulu n'agamba n'abaana bo tebaliraba mukisa obuzibu ke buvudde butayagala kumulabirira tayagala kumuwa school fees kyokka ate nga yamuzaalamu omwana kati nno muyina maaso wano Badi Black ng'obusungu bungi nnyo naye ng'abasajja mukyafunanye ebikolimo by'abakazi n'abaana bamwe anti temwagala kuweera baana fees zaatandise tulina okuba bakambwe nnyo bwe kaloni ddamulira akali e Dubai azaala majjo ogenda kufa bubi yoyo tata omwana wange asooka kasajja gwe ojja kufa bubi nkukolimidde nenkolomira ne generation gwe sirika gwe wakulemye ddamulira Ronald wagenda ku overstate Dubai weeyita katwe biki yasiraanira e Dubai okyasiraana nnyo mbwa gwe akyasiraanira ddala n'abaana bwe wazaala ng'obalabirira bw'obanga tolabirira wange toli bafunamu mukisa. Badi Black bw'atyo munange bw'alabisa obusungu bungi nnyo eri ku taata w'omwana we eyamuzaalamu olubuto n'amusuula awo okitegedde ate nno ono ye asazeewo agire mu kamera amulangire mu lwatu ng'ensi yonna eraba naye naye nga bakyala bangi abali eyo abajjukira buno obudde abaana badda ku masomero nekimanyi abaana abasinga bakyatudde nawaka munanga nti abazadde bakyatetenkanya oluusi ka school fees tebannaba kukafuna munange bwe tweyongerayo ne Eddie Kenzo oluvannyuma lwa kabuliiro ono abadde abuze nga weza kumpi omwezi mulamba nga talabikirako mu mawulire yakumyewo ng'ate atulaga baana be okuli Maya wamu ne Amar era nga bo bajaji batandise dde okugamba nti basaba busabi Maya yenyigire munange mu Miss Uganda ewaanaabanga akuze kale kyesimanyi oba taata ye anaakisemba oba taakisembe mu kiseera kyekimu muyina maaso wano ng'atunyumiza ku mboozi ekwatagana ku Grammy Award ngenda kubanga mu batuusaako ate tweyongereyo ne mama ayina abaana abalungi amaaso kwokomya bwe natuuka mu Grammys 95% of those awards are won by the Grammy Academy members. Did you get it? Okubeera voter mu Grammys, you have to be a member. But to be a member of the Grammy Academy, or you know kubanga you are seconded or recommended by a creative who is a member. You have to be, or you know kubanga only recommended by 2 to 3 members, I think. Naye ate okuqualifyinga to be a member, but they have to submit your work. Akakasa nti you deserve to be a member. Ochegedde okubeera academy member. You understand? Olina okubanga recommendingidwa 2 to 3 members. Ate bwe bamala okurecommendinga you deserve to be a member, they have to submit your work. Bwe basubmitinga work awo bali ne bamukolako research ne bagamba ono asaanidde okuba member oba tasaanidde. So n'okukkiriza okubeera member nakyo kizibu. Naye bw'omala okuwa member bonna ba member kati bali emitwalo ameka be beeronda mu board of trustees and what 95% of those awards bwe bazitwala. Batuukiriza olugero olugamba nti ataliwo bw'atyo munnange Eddie Kenzo bw'akakasiza ate ku Grammy Awards banaye nga tebibeera byangu n'okubeera obubeezi mmemba mukwano lwaki omala kituuyanira kati nno muddemu musabe mu Grammy Award
awo nno wetutuuse awo nno kyokka nga ye omuyimbi Martha Mukisa ye yeepikira ku Kima Grammy Award. Kale katumusabire, omanyi bagamba okwekkiririzaamu n'okuba omumalirivu kikulu nnyo. Bwe tweyongerayo n'omukyala Woman of God Desire Luzinda, ono nno avuddeyo n'atabukira abo bonna abamubeezaako emimwa gyabwe mbu lwaki omwana tamuzaako, omwana akuze yazaala mwana omu, biki bonna ng'avuddeyo n'abagamba nti mufe ku bibakwatako. Ye omwana gwe yazaala omu yagenda okibalabalamu nga gwajja okusobola okulabirira. So mumwesonyiwe ye Michelle gwafuniramu emirembe. Kati simanyi ndowooza Revikson tamuweeyo baby. Kale we tweyongerayo ne Nagudi Donasia, ono nno olunaku lw'ejjo amawulire ga saturatinze ku social media nti bamukutte e Dubai. Abantu abasinga babadde balowooza nti si bituufu, bannange Nagudi oba Donasia bamukutte oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'ajja avuma abantu. Omanyi ono nga yakkutteko kuvuma n'akususa n'akulengeza n'ebyomunda byonna ebyo by'obadde teweemanyiiko. Munnange bamukutte olunaku olw'ejjo, era nga bwenkongerayo n'omuyimbi wa Kadongo Kamu Kibijjigiri, ono nno munnange atusuubizza nti oluvannyuma lw'akawuliro kano ke tubadde tumumiisinga nga twebuuza yalagawa, agenda kutuyiwamu ate concert. Ngenda kuba nga mubatuusaako maaso nammwe ate musobole okumwewulirako ye kennyini nga abyeyogera. Ng'ovudde ku byetukola kuba n'abalala bye bakola, naye Omukama tumwebaza nti atuwadde omukisa okukola okutuuka mu budde bumu ng'abantu bakyatwaniriza. Gayinza okuba si magezi gaffe, naye ng'Omukama n'okwebaza bano abatuwagira nabo batufuddeyo okufaako, kuba singa si weewaawo, singa sikiriwo ekitiro. Atuyogedde ku kyasho, tulabye abantu bangi bagenze bategeka kikadde gundi. Shoyo eno egera tambulya ku kyokusinga. Kujenvudde wange bantu tebamatira bulungi nga mperekedde mulala. Bulijjo mperekedde abayimbi b'enjawulo, nnyimba yo 2-3, naye leero kandeete Kibijjigiri yaani. Obanga onnyumirwa ku nnyimba 2, jangu ondabe ku nnyimba 10. Ng'ate mperekeddwako bannange abo bengenze nange mperekera. Bw'atyo omuyimbi wa Kadongo Kamu amanyikiddwa nga omukulu Kibijjigiri, bw'atyo munnange atukakasizza nti essaawa zonna agenda kutuyiwa mu concert. Era munnange mujje mumuwagire, ye yayimba nnyimba ki? Waliwo akayimba omulirwano tegusaana bwesigwa. Aba kakayimba twali bato ni buno obudde tukuze, naye nga atutegeeza agenda tuteeka mu concert. Munnange bwe tweyongerayo ku mboozi ya Irene Nambiru, ono nno oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera embeera gy'ayitamu, abantu bangi kyabakutteko nnyo, ne bagamba nti ekimubonyaabonya ekimubuuzizza essanyu kugamba kugenda kujeemera bakatonda b'oku nsi. Mba ntegeeza abazadde buli wonyiza omuzadde munnange aba agenda kukolimira, naawe oba togenda kubeera mirembe. Kati ye Calvin Kayanja ayina endaba gy'abirabyemu ndala nnyo, ngenda kuba nga ate mubatuusaako namwe mwewulireko ng'ate agezaako okubuulirira mwana muwala ono. Kati simanyi oba anaddayo ndowooza mwena mawulidde Irene Nambiru bwe yeekokkola nnyina n'ebyo byayitamu okuva lwe baatabanguka. Baana mmwe, nnyoko kaabe musirwa atya, nnyoko kaabeere nga yasobezza atya, si gwe alina okugolola ensobi ze gwe omwana gw'azaala. Mugenda kweyoolera ekibi. Kitaawo oba musirwa atya, oba munaku atya, oba tategeera atya, gwe omwana ow'entumbwe ze gwe yazaala n'ayola, tolina authority kugolola nsobi ze okuleka ng'onoonya kikolimo. Mbalaba kuno mwereegaleega mu bazadde, naye omuzadde osobola okumuggyako ekikolimo. Nze mbabuulira, omuzadde yekka ku nsi wano gwe nzikiriza gw'osobola okusobya nga totegedde, asobola okukolimira n'okusiraanya nga tategedde. Ekyo kiri automatic. Tigamba nti omuzadde tasobya. Omuzadde asobya emirundi 10 ku ginnaajo, naye alina okumuwabula n'okumutereeza, si gwe omwana gwe yazaala. Omuzadde ne bw'akusobya ddamu olina kumwetondera. Tolina ky'oyinza kugamba mukadde wo. Bw'aba tategedde ensobi ye, weetonde, weetaaga nnyo oluganda, weetaaga nnyo enkolagana n'emikisa okuva ku maama wo oba kitaawo. Oba basobi batya, oba babi batya, oba tebategedde batya, weetonde kubanga gwe asinga okubeetaaga. Ekitawaanya Irene Nambiru kiri eki, kutegeera nti si munene kutuuka bakadde be.
si munene kutuuka nnyina. Kasanze namulaba ng'alenegana ne nnyina mu makooti ku lw'ettaka lye yasanga mu nsi. Nnyoko yakuwa bulamu. Oba tategedde atya nsobiize gy'oli. Weetonde, vunna majaali, obulamu bukole butya butambule. Wano musiba mwesiba Katonda. Ne bingi bye musabye n'atabawa. Ne musigala nga muli beetowaze. Nnyoko yakunyiiza ki okusinga okuwa obulamu ku nsi? Nnyoko yakunyiiza ki okusinga okuwola? Yakunyiiza ki okusinga okusindika muleeba? Yakunyiiza ki okusinga bye wamuyisaamu ng'okula okutuuka bw'oli olwaleero? Mwabeerega mbazadde, kino mujja kukirozaako. Omuzadde avaako ekikolimo wadde nga tategedde. Kiri automatic. Mwabalooza nti mugezze nnyo, mugaggawadde nnyo, muli b'amaanyi nnyo, muwabula bakadde bammwe n'okubatereeza. So omuzadde nnyinza n'okwata kibooko. Omuzadde asobya, naye gwe omwana gwe yazaala si gw'ayina okumutereeza wadde okumubuulira ekyokukola. Bw'aba akusobeza gwe mwennyini, vunna majaali. Obulamu busobola okukugondera n'ebiseera bibeere bingi ku nsi. Irene Nambiru noonya nnyoko mwetondere. Teriyo nnyoko kye yakusobya mu nsi eno kisinga kukuzaala ne bye wamuyisaamu ng'akukuza. Muleme kubeera beerabize. Awo nno wetutuusa ate ku sayidi ya Irene Nambiru. Ye munange Calvin Kayanja ategeeza agamba nti okusinziira Irene Nambiru ebintu byeyogera obulumi bw'ayitamu embeera gy'ayitamu weewaawo wadde ffe tumulaba ng'omusanyufu naye nga bambi mukyalo ono gw'olaba ayina ennaku empitirivu nnyo. Kati ye Calvin Kayanja agamba ekikubonyaabonya bazadde bo genda weetondere maama wo kubanga emikisa giva mu bazadde. Emikisa giva mu bazadde kubanga be bakatonda b'oku nsi. Kale bwe tuli omuzadde tasobya oba akoze ekyo asigala maama. Munnange bwe tweyongerayo ku mwana muwala Kadaama ayitibwa Prose Nambalirwa. Ono nno yalabikirwako mu katambi ng'alaaja n'oluvannyuma lwa bakama bwe okumukola bye baamukola ate ne bamaani bamutwala ne bamusuula mu ddwaliro. Naye twebaza Mukama nti olunaku olw'ejjo yakomyewo. Ngenda kubanga mbateerako ebintu byonna nga ebyatambudde paka kutuuka waabwe mu bazadde be bana. Famire ya Nambalirwa Prose kyembalabyeko bategeevu, bantu balina eddiini kubanga omwana olutuuse ewaka ne basabirawo. Ngenda kubanga mbateerako akatambi maama ng'ate yeebaza abantu bonna bamubeererawo. Prose alina okubisaanga twogerera okuba olugalo. Natukomyawo atukoze bulungi nnyo ddala era tutambuziza bulungi. Nambalirwa Prose bwe batyo munnange ate we baamwaniriza oba we baamukulisizaayo e Saudi Arabia. Naye era nga mu kiseera kye kimu naye kennyini mulina mu maaso wano nga tutula obulamu bwe kugamba bo tebubadde bwangu e Saudi Arabia. Naye twebaza abo bonna abaakoze ekibagamba abeenyigidde mu nsonga eno. Ono omwana n'akomawo ewaka. Akatambi nkalina mu maaso wano ngenda kubanga nkabalekirako era nze kambasibulire wano. Mukama bampeere kyonna kye musinga okwagala. Gwe wenna ayagala Subi News Extra. Nze yafulumira mu kavidiyo nga nnoonya abannyamba nkomezebwewo wano nga ndi mu ddwaliro. Naye neebaza gavumenti ya wano ennyambye n'enkomawo. Neebaza omukyala abadde andabirira badde anfumbira emmere ekyemisana n'ekyeggulo. Mwebaza omukyala. Mukama amuwe emikisa. Mukama amuwe obulamu n'obwangazi n'obugabiriza omukyala oyo. Era neebaza omukyala MP waffe. Neebaza omukyala Namugga. Weebale kufaayo. Neebaza maama wange ne taata wange. Mwebale kufaayo. Neebaza omwami wange. Yeebale kufaayo. Neebaza buli mwami akola mu embassy abanyambye. Neebaza buli mukyala akola mu embassy abanyambye. Neebaza maama wange. Neebaza taata wange. Mwebale kusituka bazadde bange. Mukama abawe obulamu obulungi. Mukama abawe ebirungi. Ennaku nnyina nnyingi kikulu. Neebaza omukyala abadde andabirira eyanzija mu ddwaliro gye nnali nandeeta nanfumbira nendya nenywa. Era musaba ansonyiwe wonna buli we namukola ensobi omukyala oyo. Musaba omukyala ansonyiwe buli we namukola ensobi.
waliwo abankozesa ensobi nga simanyi kigenda mu maaso. Musaba omukyala abadde andabirira sigenda mwogera mannya ge naye ye akimanyi era nkyogera nkijja ku ntobo y'omutima era musaba ansonyiwe wonna we mbadde musobya musaba ansonyiwe era musabira ebirungi byokka atuuke ku buli kirungi akikwateko buli kirungi nkimusabira omukyala abadde andabirira gwe mbadde nsula naye eyo Saudi Arabia gye mbadde mwebaza yajja n'asula mu mpewo nga ze ku lwange byonna mbadde nga sibimanyi naye yasula mu mpewo omukyala ng'ali ku lwange okitegeera nga simanyi oba alidde ki oba anywedde ki omukyala n'andabirira mwebaliza ddala nebaza Pulezidenti Museveni nebaza gavumenti bannange era ne mbakoowoola munyambe nfune ku ntandikwa y'okutandika okukola n'okunzijanjaba mpone bulungi ebitadde bitannatereera bulungi mpone bulungi nfune mwe najja fiizi gwe mperera abaana bange kuba abaana bange bakyali bato nali ngenza koleera abaana bange naye embeera neetabuka kyembasaba nsaba munyambe mumpe mwe najja ssente esente ezo nkoleka bizinensi zijje mu fiizi w'abaana bange nange neerabirire nkibasaba bannange kubanga kyekyali kyantwala naye kyannemye mbegayirira bannange basajja battu ne bakyala battu aba Uganda nkibasaba bataata ne bamaama nkibasaba bulinnya eddungi nkibasaba era nebaza buli musajja buli mwami sina musajja aba mwami nebaza omwami abaddewo ku lwange abasajja ne batambula nga bayamba nambalirwa abakyala ne batambula nga bayamba nambalirwa kuba nakola ka video nga noonya abantu abakola ki abanyamba gye nali nga mu ddwaliro gye nali nga simanyiiyo kyekyankwasa ka video ako nga simanyiiyo nga nsiiba nkaaba nsula nkaaba kyekyankwasa ka video ako nga gyendi simanyiiyo sirina muntu gwe mmanyi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.